abantu bangambe Shuga nawe oli muzadde nawe kijja kutuwako kituufu. No one is immortal. I will die, my children will die, but I rebuke death unto them at their tender age. Mchaine ebyokola. Ate nkubuulira nti gwe nawe nagamba nti Shuga nawe kiri kutuukako. Tekijja kuntuwako kubanga nange olisinze yamutta. Yafa yeka. Oshege. Wayogera n'ogamba ensi omanye ekyatta omwana olwaki tokyogera. Teekako popu not found muteekeko. Bane muli mutaba sweet wedda mpulira lunzita. Ojjukira Macha nga afiiriddwa omwana. Gundi gyakola mugiyita batya mpozi mu Luganda. Nga nawo omuzadde akazinda yogedde ku mwana. Nekyoka kyeti nazaala waakyo kyekiwala okumanya kirogo. Baakigenda kiwa mu famire y'omwana gikyazaala omwana. Omwana oyo omwana si wa musajja. Nga tonaba kweyongerayo popu ye. Inze nazze wano ne mbagamba. Macha okungamba nti nina ebisirani na buli kimu ffenna ffe bamu. Nazaala wange yali teyansiima, nawe wo yali teyakusiima. Kati Macha n'omusajja okumuca bamusanga ateeka eddagala mu busolo. Ekikigwe. Yes. Era kyekyo. Gwe mulaga ekifaananyi kyange watamumanyi bamusanga ateeka eddagala mu busolo. Luti we mada. We baamala nekigende Yes, the kid wasn't for Hadi. Kyokka gye baamuziika kati baamuziika. Kyova naze yali very oba omusajja yakwata omukira n'akuba omwana mu kawompo n'afa. Kyateeka omwana ebintu mu kamwa. Kyateeka eddagala mu mulambo gw'omwana mu kamwa. Kyokka n'omwana omugenzi naye yanyiga essaawa zino. Omwana amere butoogera. Essaawa zino omwana yafa. Rest in peace. Chokoli mumuzukiza era alwana entalo zo nga wamulwanyisa ezitaali zize. You are devil worshipper Macha. Olina musajja ya. Kyasoka ne kigenda mu mocha le kyokka ne kiteeka omwana eddagala mu kamwa amere butoogera nti si waakika. Lutuwe popu soloma luseera luleete lwonna. Okumanya Macha kati okumanya mama kumanya bulungi Macha mubuuzo omuntu ono alina kigroup ky'abaana badansa onosanga basimanga baani shata. Why shata? Bad girl shut abo. Kyagala kubayingiramu nga kibeesembereza. MC Raji. Wabe wantagingira Raji. Taginga Raji kwa wana siwa nyoko. Macha kisani. Era abane tusobola kwenda Macha mwezi notafuna bizibu. Ayina ebisero bya kikaaki. Simina akonze negumira face yangu atamanyi. Omubuuze nazaye wachi yamugwane ku lujuyi wakanga akitutteyo omwana bamuwe erinnya. Bitugambe byonna mada. Kakati oyo Shuga takumanya na budde. Kabejja oboli naye mulete. Takumalira budde mukwano, takumalira budde kasira nensi yakakubakubadda. Ensi yakakubakubadda. Nze njagala mbuuze ensi pop temumpolereza, fine girl temumpolereza, Shiba temumpolereza. N'abali kuno temumpolereza nze njagala babuuza. Macha yangamba nina ebisiraani. Era mbona. Ne mubuuza kyogamba nze ngansikiriza ebisiraani bye nina okitegeera. Collins mumulete nembabuza ku bisirani bye nina kwe kuli ebyatta omwanawo mba nkoze ensobi ki. Macha mubuze ekituufu ekyatta omwana. Njogera amazima tewali. Walina kungamba Macha walina kujja interview yakoze wadde ino kujja ngambe mbu munnaye ebisirani byolina si byatta omwana wange. Ekyatta omwana wa Macha kumusiba kika kiri. There are those families utasobola kusiba mwana. Omusajja yamukuba akasolo mukawompo bannaye. Okitegeera wali ebitasobola kusiba baana. Oyo mwana yalwala kyekyayo nti omwana Macha yali aladde ng'ali bubi. Mama Yakobo yali aladde mbu yali bubi nnyo. Bamuuse ekibbo. Oyo mwazunziza obusolo n'akabi n'akawunya katatawaaza. Bireete mada byonna byogere ffe tuli kusaidiyo. Abuuze ekituufu lwaki. Ayogera amazima omwana ekikaji yamutwala. Mufolowinge popo mufumise following ya Macha okumala Macha musiru. Black Shuga omuntu etoyina mpisa naza no abayogedde ekintu nga akunyiza bingi tofiira toyinza kuwa speech ya kisiru mu kufiirwa embu manyi tonjagaliza oyinza okwoga ebyekisiru ng'onywedde omwana wo ng'omanya amazima ku mutima gwo. Bannaye njagala mpologoma muliko bantu 108 mpologoma. Ku speech gye kyawe kyekikazi ekirina magezi. Naye ogwo omukira nga guba guzito wa mukawompo we eriyebi batasiba baana. Tuwulira era kyekyo.
kakati mumubuuze omwana we yali afa omwana we yamala okufa ekyali kimuwuzi yagende wakakandi yali agalayo kyali kawe esimanga ebasa simanga offering agakula akakandi kyekyali kimutwalayo ekikigwe kyekyali kimutwalayo ndoza Macha olaba kyeweetinkulidde kyekyali kimutwalayo nze ontinkula omanya ofunye full package ye kyamulimisa kyali oyo Macha nze no anyway abantu abamuzira okuba yetereze ewo obulenzi gyatave no simanga mu bagundu bano aba agenze kimayoki ewo obulenzi gyatave eruwero road abanonyayo ki mukadde agenda okuntwala Macha nenge okutegeeza nti sina kisiikirize n'oyo musajja n'akabuzi kamulima n'okuleeta nedda leka mubuuze wulira bano mulinga emmana abagamba mbwe emikwano emiwala nedda mulinga emmana Macha nengera okutegeeza n'oyo omusajja gw'ogamba yasooka okukwana yagenda n'ansika ekisiikirize teyakifuna gezaako naawe anti Macha akazeeke keeko sooka omusika omuzimu tulabe ate banange yeefumba era Macha baba mbasembeze wali eri Macha baba lutuwe bambi soloma luseera Macha zinye baba ba mikwano gye gw'olaba oyo nze osagala kujjawo bano wapya paundi zinsobola omuleeta ate byokka ne bya Amos nsobola obbireeta lwakuba nti newe lutuwe maada tuli kweri ensonga y'omwana we twagambidde agenda muzikula mulye tetulina kigambo kye tuzzaayo mu kamwa ekisokera ddala interview gye yakoze yalayidde agamba ebigambo Shuga bye wayogedde nze ebigambo bye nayogedde I'm not apologetic about them kyekisooka ekyokubiri I didn't say anything bad. The only thing we need this internet to understand tewali kigambo kiva mu kamwa ka muntu ne twejjusa lwaki ate njagala okutegeeza abantu nti buli omu afa leka mbabuulire RIP omwoyo gw'omwana we naye nange owange asobola offenca naawe osobola offenca nange nsobola ate naawe ankolimira osobola okunsooka okufa n'ebikolimo byo iye nofa nabyo nogenda nabyo mu ntaana ate nange nenfa nenkusangayo nabyo n'ebikolimo byo ne tubeera eyo nga ffenna tewali eyayenye omuwala yatudde mu bantu kati nene kyakindagala okclearinga yagambye abantu munze neegamba mbwe ndi munnakenya nga ndi munubbi I want to set the record straight nze sisobola kwegaana waffe oli muki yensonga mbo ndi munubbi abanubbi si bantu babi nze nsinga promoting ebivulu by'abanubbi nze gwe mulaba wano buli lwe bwabeerayo Nubian Festival nji promotinga era abanubbi nabakolera ne video ne mbayita mugende ku Nubian Festival nakati mbayita abanubbi mwenna mujje oba oli w'ekibuli oba oli w'Ekenya oba oli w'ewange oli munubbi vaayo jangu tugende ku Nubian Festival nga 5 September ebombo shiba nkutwala fine galo nkutwala tugenda kwambala nga abanubbi naye njagala bategeeza nti wadde nga njagala abanubbi siri munubbi tuli ku Bombo SS grounds naye omunubbi yanzaalamu nina omwana omuki omunubbi siri munubbi naye nina omwana omuki omunubbi baby siri munubbi naye nina omwana omuki omunubbi ate omunubbi yanzaalamu alina sente clock it iye mada mwenna mugende muwagire abanubbi nze siri munubbi naye nazaala omunubbi okujjukiza nti tetwetonda era olinga nemmana okubutetonda era ebyo bye weekozesa sympathy twongera okujjukiza wano tetulina gwe tukwatibwa nnaku iye oyo omuwala yeyasooka wano okweyogeza awo kutetwetonda nabagamba amanya gange amatuufu shiba nabagamba amanya gange amatuufu shiba ensi yonna nagabagamba amanya gange nze Chepkwemboyi Nancy Imani Wakesho teri Chepkwemboyi munubbi wakiri wali mpayiriza nti ndi musebbeyi gye bali abasebbeyi nga ba Chepkwemboyi but gye wali ba Chepkwemboyi nga bannakenya oli muki amakalenjini gye wali abasebbeyi nga bannakenya abasebbeyi nga bannayuganda rather kati Macha ye muki atubuulire ye muki anti njagala bannyonnyola ngenda kujja ku kike gye wali abasebbeyi nga bannayuganda nga balina amanya nga agange
Je wali abanandi, they are Nandis. They are Nandis that have names like mine. They are Sabaots that have names like mine. Olaba president we Kenya bamuyita Ruto. Je wali abasebenga beba Ruto or Kipruto. Cheruto is a girl. Kipruto is a man or Ruto is a man. I am specific. I am a Kalenjin. Kenyan. A Kalenjin from Trans Nzoia district. My father is from Nandi Hills. My mother is from Trans Nzoia district. Bosnia. Echalo bachita Bosnia. Iye. In Kenya. Kitalale. Kati nalabye kiri town. kimatako kyakoze video ne kigamba. Kati yazze n'agamba abantu mbunze Bamanyi. manyi. Yazze n'agamba abantu mbunze manyi ndi munubbi. Mbunze Shuga, manyi Shuga munubbi. sokolideko, N'agamba nalabye wano. n'agamba mbuye muteeso. Lwaki n'agamba abantu nti walimba abantu nti gwo jambo nga gwe just appeal Macha. Nga walimba abantu nti oli muganda wa Daddy Andre. Tugamba abantu enkolagana ne Daddy Andre. Tukolere abantu. Nga Goliath yasooka kwana gwe teyalondawo gwe. Ng'oli mweru. Matako masolo mamana. Ng'oli mweru. Ng'oli mulungi nga we weemanyi teyalondawo gwe. Ate njagala okwongera okujjukiza gwe Matako masolo mamana nti nno. Waffe banjigiriza okugaba ebyokuzanyisa ebikadde mbigabira abaana baba neighbor yensonga lwaki nakulekera Goliath. Era masolo mama nakitegeere. Tukugambye ate lekerawo seekinga sympathy Matako masolo mamana. Ne baana mmwe. Ate mukwano gwe Matako masolo mamana neeyongera okujjukiza nti Ina video nga nyambadde engoye zo, oyina video ngo yambadde engoye zange. Ng'osuze ewange, clock it. Ne bannange. Yazze n'agamba abantu mbu yansuza. Shuga. Yazze n'agamba abantu mbu yansuza. Yogera amazima. Nasulewo okumala ennaku mmeka. Abantu bewayiponte. Buli muntu alina bad story mu bulamu bwe ng'olinamu ekintu. Ate ffenna baatuzanga tewali kijja. Ate njagala okujjukiza Macha yogera yali asasula ennyumba eyo nga sinnamwogera era najjawo ku lwaki. Byonna byogere madda kubanga baali bakuzina naye omusajja n'akugamba osuze mukazi we entitle tondeeta kujja eyo. Bambi Amosi mwenna ng'abaagala. Njagala ogamba Bulira Black Sugar. Bulira ono mbunno shiba munna wa musonyiye oba. Yavumye Charity. Yavumye buli muntu yabadde ku eyo live. Buli omu ng'awoza nze sobola kwemulanga oyo muwala. Machani akusinga obuwemu. Nze ayogera nti olinga emmana naawe atambuza emmana ani omuwemu. Atambuza. Mana ditereka n'atambulwa mutereka. Nze njogera. Tuwulire ebya Elijah kitaakane Daddy Andre. Toli kabada Shuga tubuulire ebya Elijah kitaaka. Mukwano yekka. N'ebirala byonna bitugambe toli kabada. Macha nkwata bulungi Bannange kankuweeweete. Macha lekerawo okutuula mu interview n'ogamba musimanga nze sina buzibu ku Shuga oninako obuzibu bungi. Ewa banamu buli omw agamba ayina empisa embi buli omw agamba ayina embi. Ekisookera ddala you're envious. You envy everyone around you. Second of all oyagala abantu abakwetoolodde bakomberere. Naye wasanga nze nga nkusinga amaanyi. Nga zaavaako. I was hard to handle. Olaba abawala bonna bazinisa. Kadde kankunyumize twaliko ku challenge juzi nga tuzina. Nga bawala bambi bakyusizza engoye. Okitegeera ngali mu kuyomba ng'agamba banange mujje no business kule photoshoot y'obuzina ko olinaga banange ono nno naye bakoowa ne bozina nabo bakoowa. Ekikigwe Bakoowa. Nze kambabulire waneno mungamba nti sina mpisa nengero bategeza nina empisa just mwangamba ze mwagala najja nambi. Bagambe empisa ennungi zonna wazidduka nange okyali mwana muto. Nze nina empisa naye mwangamba mpisa ze mwagala najja nambi. Olina empisa naye z'oyagala ze baagala z'otayina bannange. Era kyekyo. Nze mbereddewo abantu nkoledde abantu nze olunaku lumu natuulako mu interview ne Shalom mba mugijjukira alo interview gye batambuza nga bagamba nti nno nali nkaaba
Interview manye kyankabya. Shalom yambuza emirundi mingi nga mbuza lwaki oli muntu mubi. Ne mugamba abantu bambuza nnyo Shuga lwaki tewayimba dda. Oyimba bulungi lwaki tewayimba dda. Let me tell you, me have been a good person to the extent of forsaking my dreams to make other people's dreams go through. Let me tell you guys, me I'm a very good singer, I'm a very good dancer, I'm a very good actress. Bino ebintu byonna bye mbagamba mbikola bulungi. Mubuuza abazinyi benzina nabo we baleeta challenge tebajinjigiriza dedda chikezi. Bidi. I know the basics. Ndi muzinyi mulungi, ndi muyimbi mulungi. I'm a good actress. Shuga soko ineko. Yagambye nebyogenda mu ssabo